manji tubadde tudine but renames tukusaasira ne family yonna n'abaana naye nako okufa kwaliwo over the weekend family ya CBS Galaxy okusinga Innocent partner oyo omanye abantu bano omwana nomarezi simumanyi nnyo naye omuntu abeera associated with a successful brand n'abeeranga tomumanyi andino bali basatu ba founders Innocent ye face ekuwa buli kimo Pius abaddeyo ne Bobby waliyo ne Bobby bali behind so kino kibe kyakuyiga abantu abavudde mu byaleyo Katonda n'abawa n'okwata erinnya n'oliteeka buli ka business ko n'okatambulirako saazo tukimera nze banasoso kugamba CEO nasusiri Innocent Katonda wange paka bwe bagambye nti ono so ndoza kyakuyiga nti abantu babeera yeyo wansi aba supporting brands okutambula musobola okuba Innocent n'aba branding esigadde etambula nasoma nti waliwo ebirowoozo birala bibiri ebiyamba brand okubanga ekola ki etambula so nze ndoza lesson y'amaanyi nnyo naddala abavubuka bakeera okutulaba Katonda abanga akwazise ku busente n'obaako wotadde sente zo sikyateeka nti buli kimu kyetuume tolina kyofunamu ze sente z'otwala ewaka so kekana akabenje nga bwe kaali tubasaasidde bannaye. It was a tragedy. Balero nga bode egenda kewaka ndoza bamusabire enkyoba. Bode egenda kujja leero ewaka waliwo n'okusaba olunaku olw'enkyo olw'okubiri era waliwo okusaba ku makya then bajja kuba balekulira ogenda eibanda then ku lwokusatu wajja kubeera olwokusatu kwe kuziika. Kale Kitalo ddala abantu abadde bakolagana ne Uncle Pio bamanyi omanyi Uncle Bobby omulala partner sinyo bana abantu betuyita introvert associating nnyo n'abantu but he's a very very good person then Innocent ye face era wofuna obuzibu Innocent yangobi Innocent kino ye bambi buli kibi kigwira ye kati mukuddukanga Pius was like the father nti mama bwakambu wadodduka wa Pius kino kigenda bwe kiti era bonga baddayo kuteba abantu basatu and they make a final decision so abadde nga buli mwana jaddukira so kibinyo ddala twasaasideko bwe bulamba n'abantu twasaasideko kale tumalirize Bob Wine abadde ne show Boston over the weekend